Munnayuganda wenna gy'osinzidde okutulaba n'okutuwuliza tukulamusizaako nnyo. Kati olwaleero tuzze kwogera ku nsonga ndowooza zijja kuba nga 5, naye okusinga twagala kulaga ani omulabe wa Uganda namba emu. Omulabe wa Uganda gwe tutunuulidde ani era atusibyeko embeera embi y'ani. Omulabe wa Uganda ye Electoral Commission. Kati Electoral Commission ye promotinze embeera embi eri mu Uganda leero ne bw'olaba Museveni ekiraba. Kati Electoral Commission abeera ati omulabe wa Uganda sooka otunuliremuko ku history katini. Tuzze tubeera n'abakulembeze aba bakyamani aba bakulembera Electoral Commission mu Uganda ng'ofiiridde ddala kwa Azizi Kasujja ndowooza mumujjukira. Ne tubeera n'Ekigundu Badiro mumujjukira. Kati tulina Simon Byabakama okiraba. Kati oba ojjukiramuko mu kulonda kwa 2016 Kigundu ono ng'obululu buli mu kujja nga bali Namboole. Waliwo munnamawulire omu eyavaayo n'amubuuza nti mukama waffe ebyobululu biri bitya? Kigundu yayimbira n'agamba nti munnange bw'obiraba nange bwe mbiraba. Kitegeeza ki? Omanyi omuntu pretenda mu buzibu nga bw'atadde mu Uganda. Kubanga era ojjukiramu eyo election yennyini omwami ono avaayo n'agamba nti bannayuganda munansonyiwa kwegamba mu ngeri y'okwaprojezinga naye ng'amaze otusibako ki obuzibu. Okitegeera. Kati omulabe wa Uganda mu kino kye tulimu mweno struggle Electoral Commission. Kiraba. Kati Electoral Commission egyetya okuba nti omulabe sooka olabe. Kankulagemu ku ka history katini ku kino. Omanyi by incumbent okitegeera oba omuntu aba nti ali mu bukulembeze atera nnyo okukozesa omukono ogwo ogw'obukulembeze okwe-exploitinga abantu bakulembera. Kati wetutunulako nga Uganda bwezeetambula mu mwaka gwa 1998 waliwo obuzibu bungi neera obwetoolera ku Electoral Commission butya. Electoral Commission ey'ebiseera ebyo yategeka okulonda nga kuli wakati w'ebibiina byali 4. Mwalimu CP gyewandiise Conservative Party, nembeeramu DP eyakawanga Ssemugere, neeramu UPC ebiseera ebyo yali mu bukulembeze, ne UPM esaawa yaleero gye muyita NRM. Kati mu kiseera ekyo era kyasigala kiri nti olwa UPC okuba nti bwe baali mu bukulembeze babba akalulu. Okitegeera bakola ki? Akalulu baakabba. Omanyi kwegamba bakozesa omukisa ogwo gw'okubba akalulu kubanga era ebiseera biri eby'emabega abannayuganda batini abaali bakkiririza mu kulonda kubanga era ebiseera by'okulonda ebyo byategekebwa nga Bazungu. Okiraba. Kati watutambula wakati w'omwaka gwa 1986 UPC ng'emaze okubba akalulu. Okiraba. Kati UPC ebba akalulu nga Museveni waali. Museveni n'alaba n'agamba kati kino bwe kiti bikino beera. Kati obuzibu ne baba nti babwolekeza UPC ffe kati manyanga obuzibu ne baba nti bwolekera Electoral Commission naye nga obuzibu buba ku incumbent. Incumbent waba nti yalonda. Muganda wange nzagala ompuliriza otegeere. Yalonda akakiiko k'ebyokulonda yasasula kwegamba ye mukama wuli. Ye reefu yalina wiso kyokka muli mu kuzannya naye mu kisaawe. Bannange okiraba. Kwegamba otunuliramu ebintu ebyo nze ndabanga Electoral Commission eyinza obutakola kye tusuubira era eyinza obutawukanako nnyo nansobi zizze zibaawo oba eziriwo. Nze mbadde nteesa sagala kuba just buzibu nga tebuliko solution. Nze mbadde nteesa nti singa wabaddewo plan B gye twandibadde tugoberera tutya kubanga wojjukira ng'abasajja Abanakenya
ng'obuzibu buno bwe baalimu obw'okulonda 2007 abantu ne bafa b'ekibiki kati ne bagamba nti okay katulonde independent electoral commission. Okiraba independent electoral commission ng'omuntu ajja n'asaba omulimu n'aveetingibwa through service commission n'alondebwa at least ayinza okubeerako okibit independent oba reliable, naye bino mu butuufu kiyinza okuba ekizibu. Kati laba ensi nga Ghana, ensi nga Tanzania, Senegal, Botswana n'endala nyingi baze bakyusa obukulembeze bwabwe mu ngeri ey'okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kali kye independent. Kati awo tetugenda kulwawo nnyo, njagala osooka otunuleko ne ku kino eky'omuliro. Omanyi luli naku nga bbiri tulina akavidiyo ketwapulodinga ne tubagamba nti mu kiseera kino nga Museveni tuli mu kumusaba empapula. Akimanyi bulungi teyasoma, ne mukyala we gwe yafuula Minister of Education bombi tebaasoma. Tasobola kukola kintu kituufu, tasobola kukkiriza bannayuganda tusigale ku mulamwa gwe gumu titumusaba mpapula. Ajja kukola ebizibu bingi, ajja kukola ebibi bingi. Kati ebibi bino nkubikola ng'ayagala bikole mu linnya nti baana ba UG ba National Unity Platform be bali mu kikola. Okiraba kati ng'omuliro ogwabadde eMakerere ne gwokya emirundi ebiri. Omuliro gulinga omutegeke ate era ekituufu kijja kumala kizuuke naye kitya. Okumanya ng'olinga omutegeke essaawa ze gwokyerako, laba abapoliisi emmotoka ze bakozesa naku njereere. Kati olwaleero omuliro omulala era gukutte ki Kawuku, essundiro ly'amafuta ku Entebbe Road, ekitala simanyi kitala Kawuku Entebbe Road. Kati ekisinga okunnumamu ekyo ye muntu omukulu okuvayo n'agamba abaana ba People Power oba National Unity Platform be bayokeza Makerere. Bwegamba muganda wange ampuliriza, I want you to compare that statement ne Museveni bwe yagamba mbu aba opposition bettira abantu ate ne bamala baweerezaamu gavumenti. Compare those two statements nti aba opposition be batta abantu ate ne baweereza gavumenti. Ogikompealinga n'ogamba nti aba opposition be bookya ate batandise okwokya amasomero. Okikakasa njagala kuwulira omuliro guno gwabadde tamanyi histori yagwo. Omuliro ogwayokya Kasese, Rwenzururu, Palesi ba opposition be bagusetinga. Gwe munnanga mpuliriza, omuliro ogwayokya Kasese, Palesi opposition be bagusetinga. Ekyo kibuuzo. Omuliro oguze gwokya Owino, sente bali ku ddembe akatale abasuubuzi ne bafiirwa maalire maali, ba opposition ne bagwokya. Omuliro oguze gwokya amasomero ng'otaddeko gano ga Buddo, omuliro gwokyeza nnyo amasomero mu Kampala omuwa, opposition ne bagusetinga. Kugamba omuntu abeera bubeezi ng'oba takozesezza bwongo. Oyogera statement bwekyo. Ekyo nkibaawulidde, kwegamba mukirowoozeeko nakyo tukikubaganyeeko ebirowoozo. Bwe kiba kiri bwe kityo nga kinaabeerako n'engeri endala eyinza okusobola okukikola. Ekirala, oba wetegereza sipiiki ya Museveni nga bwe yabadde, oyigamu ki? N'agenda agamba, nze kinasinza okwetegereza okugamba nti teri nkuŋŋaana. Okiraba? Enkuŋŋaana musajja mukulu takyamanyi kyezitegeeza oba enkuŋŋaana ayogera ki? Batya enkuŋŋaana ezaabadde mu NRM primaries oba ezaabadde mu kuteekateeka akalulu akakamyufu k'NRM oba akayero, kyo bakiyita batya? Kati n'agamba nti teri nkuŋŋaana.
oba kiteekawo okwagala kukaluubiriza bulamu bw'Abannayuganda n'ogamba nti ab'omu butale bw'omu bubuulo tebalikola teriki amanyi abantu basavaivinga akimanyiko nti abantu abamu their source of income is kugenda mu butale omwo. Kugamba kiragira ddala nti Museveni takolera Bannayuganda era tasavinga Bannayuganda. Okiraba kati ng'ebyo biri awo byonna Museveni akimanyi bulungi talina ki mpapula. Kati ffe kye tulina okukola ng'abanankyukakyuka teri kuzikiza Museveni atulaga ebiwandiiko bye ffe tumuleke ne bw'anaayokya Uganda ogimalawo abanaasigalawo tujja kusaba ebiwandiiko paka twamusabye empapula tuzeetaaga bw'amala okuleeta aleete n'eza mukyala we aleete birth certificate. We want his credentials. Tukimanyi bulungi bulijjo yeeyita Saabalwanyi. Yes, we know atugumbudde abantu bangi. Abantu abo twagezezaako okubakubalira. Tunuulira abaafa e Kasese. Tunuulira abantu bano abattibwa. Tunuulira abaafa Entebbe ekittabakazi. Tunuulira bano be bakuba amasasi mu Kampala. Tunuulira Sipapa naye okutambula n'emmundu ng'akuba abantu. Tunuulira bano abantu abatambula nga basalako emitwe. Abanyagulula abantu ne batemula. Tunuulira abagenda bafiira mu muliro gwokya abantu. Tunuulira abaafa e Luweero. Ye munnange ono Museveni ye musi. Omanyi omuntu Saabatugumbuzi ye musajja waffe. Kati omuntu yenna avaayo n'agamba nti aba NUP oba aba People Power be bakola ekyo. In fact oyo ye mulabe wa Uganda namba emu. Okwagala okubuzaabuza abantu ku kituufu ye bannange. Mukama atuyambe naye kino kisusse. Subscribe, share, like Spike News. Nga bulijjo tukyaleeta ebipya bingi, tukyaleeta ebyokya bingi. Bambi mutwagale kubanga tulina bingi ebyokubabuulira naye tugenda okulaba nga bituukako batini. Kati bituuka ku batini kituleetera obutagala nnyo okubireeta kubanga era batini bituukako. Singa tunalaba nti muweze tulina ebiyakabi bingi okubalaga Museveni empulaani nga gya pulaaninzeemu okumalawo Uganda. Okiraba n'abantu abeefuula mbu banankyukakyuka so nga ate beerimbika oba kwekweka bwekwesi nga baagala kwefuula misige egiri mu ndiga oba ekwefuula endiga naye nga nsi misige. Kiraba tubaagala nnyo, birala bingi bikyajja naye nga Uganda twesabire omusajja atufumbiddeko okutumalawo.